Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekisooka eky'Essuula yaffe ey'e17 mmange attibwa mu katabo kaffe Olugendo olw'obulamu. Wabula okukujjukizaako we twakoma mu Ssuula ey'e16 nzigalirwa mu nkomyo, omwo mwe twalabidde Omulangira Mawanda ng'asalawo ateeke bannaffe mu kabulamuliro nga bavunaana omusango bambi gwe baali tebazzizza na kuzza. Wabula n'abakyala bino ng'abitegedde, tulaba ng'apapa okulagira bannaffe baggulirwe baddemu okulya obutaala era n'abasiima n'ebirabo ebiyitirivu. Wabula kino tulaba ng'ate kyongera okunyiiza Omulangira, n'addamu okulagira mbu bakwatibwe ekyali tekikyasoboka kuba ow'oku ntikko yali amaze okulagira bano obutabaawo n'omu addamu kubasongamu wadde olugalo. Era we twagiwunzikira ng'omukwano gw'ababiri bano, njogera ku Kewerimidde n'Omulangira, gutandise okusalika kye simanyi oba gunaddamu okutojjera nate. Ndowooza kati ogezezaako okujjukira. Kankusaba onywere nkwongereyo mu Ssuula yaffe ey'olwaleero era ey'obunkenke, Essuula ey'e17 mmange attibwa. Omulangira eyali munnange omusukkulumu bw'atyo, ku luno tetwaddira kulabagana, buli omu n'akyawa munne mu ngeri gy'otayinza kwefumiitiriza. Wadde oluvannyuma lw'akabanga yakitegeera nti nze nali namutaasa embogo era nga buli omu mu kusooka yali alowooza nti kino bw'anaakimanya waakuddamu okunsekera. Wabula ebyembi nti mu kaseera kano waaliwo abalukawo dda ekiruyimu ye ekitaalina nkwatagana ku byambogo era mu kunkyawa teyaddirizaamu. Munnaffe ono ekyasinga okutabangula emmeeme ye kyali kyanze kuganja nnyo mu maaso ga nnyina ky'ataali mwetegefu kukkiriza wadde okugumira. Kuba bannange bo oluvannyuma baamuddira, naye nze saddamu kumugenda, bwe ntyo ne nkongoka ku be yali ayita ababe ekitankaluubiriza wadde. Anti ekitiibwa kye wandirowoozezza nti kye nandibadde mweguyaako nali sikyakyetaaga kuba omusukkulumu nange yali ansukkulumizza. Mu kaseera nga n'Omulangira tannazuula nga nze nali nasinga okuwoma omutwe mu nsonga z'okumununula, nnyina ate yampa ebirabo omwali ensiisira emaaliddwa obulungi, ennyana, mpozi n'embalaasi, ebintu ebyayongera okutunduza emmeeme ya munnaffe n'atuuka n'okunjagaliza amagombe. Yatandika okwejjusa mbu na lwaki yali yasalawo okunnyamba anzigye ku ttale, mbu lwakiri yandindesseeyo obusagwa ne bummalamu amazzi, anti olwo tewandibadde ensonga kumutunuza ng'omubi omuvume nga bwe nali mmufuukidde. Ne lwanyaga yali munnanga ow'edda, oba oli gwe nali ndowooza nti talinjabulira, naye mu kaseera kano yali ampanda lulusu, wabula nga talina nsonga ya ssimba, mpozi musajja wattu ng'ali mu byampalaniraako. Saamunenya bambi kuba namulaba era ne nkitegeera nti yali aduumirwa njala. Oluvannyuma lw'ebbanga nayongera okuba omuganzi mu bantu ab'ensonga mu lubiri, kw'ossa n'abalala, wabula mu ngeri y'emu ne nnyongera okukyayibwa kw'ossa n'okuwalanibwa abaali abange ab'oku mpagi. Mu bigambo enkumu ebyabuulirwa eyali akulembedde abanjagaliza emitawaana emyereere,
mu kwagala okumusigamu ensigo y'okwongera okumpalana baatuuka n'okumutegeeza nga mbu nnyina bwe yali omwetegefu okukyusa ennono mbu bw'abangako n'ekimutuuseeko ekitali kya bulijjo mu naddala okufa mbu nze mbanga mutuulira mu ntebe y'obukulembeze. Ekituufu wadde nange nali natandika dda okumanya bwe ndi omwagalwa mu maaso ge, naye kino tekyali kizibu buzibu wabula n'okusoboka kyali tekisoboka wadde. Era ne bwe yandibadde tayagala mutabani we kumuddira mu bigere, lwakiri yandironze ku bwe bagabana omusaayi kuba bangi baaliwo ate abantu balamu abasukkulumye. Naye olw'okuba munnaffe mu kaseera kano obukyayi bwali bwamuziba amaaso, mbuusabuusa nga bino yafissaawo yadde eddakiika okubirowoozaako, mpozi kye yakola kusitula mpalana eyitiridde. Amazima ebigambo bino tebyamuleka kye kimu, era yatandikirawo okusalira kino amagezi. Be yali alowooza nti be banna okumuwabula olw'okuba baali bakulu mu lubiri, baamutegeeza nga bwe yalina okufuba okulaba nga nze ne nnyina eyali ayagala okumulyamu olukwe atufuula abanyumizibwako obunyumizibwa nti mu nsi naffe twalimu. Olwo nga kye bamutegeeza kyakutumiza musu. Mu nteekateeka ze namanyaako oluvannyuma yali wakusookera ku nze, wabula abaali beefudde abagezigezi ne bamutegeeza nti ekyo kyali kikyamu, kuba nti buli omu yali waakumanya nga nali seefiiridde olw'obutakkaanya bwe twalina, era nti n'abakyala teyali waakukaluubirizibwa kunoonyereza na kuzuula ekyali kiyinza okuziŋŋamya enteekateeka ze, oba oliawo n'okumuggazisa mu kabula muliro, sinakindi okumuviirako okukwata gye yali ayagala okundaza, eyo emagombe etaakwa musana. Kale olw'okuba kino baali bakimugaanye, baamutegeeza nti yalina kusookera ku nnyina, olwo nze nsembeyo engeri mbu gye saalina nnyo makulu. Wabula nga bwe bagamba nti ekkumi terikyawa omu, mu abo omulangira be yali ayita ababe era be yali abuulira ebitalina makulu, mwalimu eyansomoleranga ku nteekateeka ze, era na luno olukwe yalumbagulizaako nga terunnakolebwa. Byonna nga mmaze okubitegeera, nagezaako n'obusobozi bwange bwonna okumanyisa n'abakyala, wabula nasooka kutya, anti nali mbuusabuusa nga yali asobola okubikkiriza ku ngeri gye yali ayagalamu mutabani we, era ne mba n'okutya nti ayinza obutakoma bukumi ku kyakubiwakanya, wabula ne bimaliriza nga binzaalidde akabasa, akasandali era ebitukula Makaayi byazaalira ku nsiko. Kuba wadde omulangira ebirowoozo eby'enkula eno byali bimufaanana, naye saalina bujulizi bulabwako, kuba n'eyali anzibiddeko yali antegeezezza nti kavuna neetantala okubinyumya, nkimanye nga ye teyali mu abo ab'okubijulira, era nti mba nkikola ku lwange. Kale nga nkyatubidde wakati mu nnyanja y'okusoberwa, ekyokuzzaako nali siraba. Wabula lumu ku makya n'abakyala ku mbalaasi ye eyali etukula ng'omuzira yaserengetako mu ssamba y'omuwemba alambule, era ng'awerekeddwako abakuumi be ababiri abataamuvanga ku lusegere. Ampuliriza omulungi, kansooke nkomeko wano olw'akadde akatutwala kiyumba anaagwa. Basuubiza nti ku luno ngenda kukomawo bunnambiro, ate twongerereze ku bino tulabe biki ebyaddirira. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.